Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kikozinga bulijjo tuli waneeno ku mukolo gw'omukyala Dr. Kuluthum ate ng'omukyala ono bambi mukwano gwange yabadde nga mpita bulambalamba nangamba nti Hadija jangu tubeerewo mpoza ate mwenna abali eyo njagala mulindiriro olunaku olwaleero tugenda kubeera tubaweereza bulambalamba byonna ebigeze maaso ku mukolo omugole ayambadde atya biki ebigenda maaso baani abamuyimbiddeko baani abamubeereddewo so byonna olunaku olwaleero tugenda kubeera tubiraba butereevu wano ku HK Media mpoza ate gwe atanaba kujja ekiri ku mulyango waneeno olina kuyingira ng'olina kaadi bw'oba tolina kaadi ng'osigala waka kino ndowooza kyakolebwa olw'okwagala okukuuma ebya security oba ekitya bagiyita batya security si bintu byakujjano ne mutandika okubba obusibu bw'abaadi okitegeera so embeera bwetyo bweri ngenda kubeera nnyongera okutwalako munda eyo ate tulabe biki ebigenda maaso okusaba gwali ku HK Media nti yongera okubeera nga weekuumirako yongera okubeera nga otulaba oyite ne banno ate bajje babeere nga batweyungako bulambalamba ndowooza naawe nnyumye mukapapa oba olwange mulituuka ddi musabire ezijja tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company kakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy aba Herbal Choices Pharmacy n'omwami Ssaalongo Olukwatanga Musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula naye nza nnyo bakwano katugende mu maaso ate tulabe ekiddako.